okusingawo naye nga bodyguard tutegeddeko nti ye Charles akubye mukama wa Masasi agamutiddewo abakulu mu bitongole ebyokwerinda n'akadde kano bakyagenda maaso n'okutuuka wakati mu kutya n'okwerinda okw'amaanyi kale kino kyo kikuba entiisa nti naawe kennyini ajja ng'olina abakuumi bw'oba obadde oyinayo ebbanja ly'emabega lyebakubanja kikuwaliriza okusooka okubasasula ate okusituka okuva awaka ate ogende otukutuukano nabe waali olw'ensonga nti akubiddwa amasasi minisita Samuel Okero Engola akubiddwa amasasi lwakuba nti abadde abanjibwa. Ivan ali ku kamera nsaba ate atuweekoko ku wano ku bantu twagala mpozi wano wetuli tulengera abamu ku baneighbor oba ku balirwana ab'okumpi nga tukitegereko nti Latif Sebagala eyaliko omubaka wa Kempe North be bamu ku bantu ababadde okumpi nga ennabe nagwawo era bamu ku bawulidde amasasi agasookedde ddala twagala tutegeeze ku mbeera nga bwebadde. Was killed. So I saw officers who were around rushing the other bodyguard who was also critically injured, being rushed to the hospital. So we stayed there for some few minutes without any help until some police and security officers started coming in. But it was really a very terrible incident. This is a place a few meters away from where Fanika Wesa was killed, because when you talk about Kulambelo, it's just a few meters away. It is just a stone's throw distance from this place. So it's very, very unfortunate. And the residents were saying, because me, I didn't hear him talking, but they were saying that the man was talking, was saying that I'm tired, I'm demanding my salary, I'm not paid, I'm ABCD, I'm living in a very worried state. So that's what residents told me, that's what he was telling them. And he was not very harsh to the Wananchi, because he was telling them as he was descending the main road, he was telling them that please move away from here, move away from here. And even when he went to the shop where he killed himself, he told those people who were around, please get away from here. So he would have killed so many people, because it was someone who has just killed a minister, someone who has just killed someone, another person who has been injured. He would have shot everybody around the road. So it's very, very unfortunate. We have lost Honorable Akelo Charles, Kano Akelo Charles in the morning. In fact, what rang a bell in my mind was Sam Engola. Because this is a namesake, but this is Honorable Kwano Akelo Charles Engola, the State Minister for Gender in charge of Labour. Okay, pose omuntu yandiyagadde okumanya Honorable Latif gomu kubabadde okuba gomu kubasoso tukubira kasimu ebibaddewo wano biki ebyabaddewo wagenze okuwulira ne bewasanze mu ngeri omugenzi ono nze ndi ku kyalo kuno era neighbor wange kati mbadde nve kasaawa 3 n'ekitundu nenyimirako awo waliwo edduuka linyimiriddeko mwenyimiriddeko mbadde ndabye ngula ngeze okuwulira nga mpulira amasasi ntugamba kiki ekivuga ekyo oba bibaawo oba biki kati bwe tumaze eddakiika nenfuluma mu dduuka kubanga liri kumpi awo ngeze okulaba nga nengere mundu waggulu nga ndaba batandise okuba amasasi badde eno badde eri ogenda okwekanga nga ndaba omusirikale ayambadde uniform ng'akola ki ng'akuba amasasi era ng'aserengeta eno wansi era mu mbeera efaana bwetyo n'abeera nga akuba amasasi okubeera nti agenda akuba naye ng'akuba mu bbanga nakati abatuuze baŋŋambye kati ze wengamba abantu nti mweyongereyo eri muveewo nange nenvaawo nange bwe nvuddewo nensooka newogomamu ngeze okudda ne baŋŋamba nti ayingidde awo yettidde awo mu dduuka n'ekyomukisa omulungi tabadde mubi nnyo ku batuuze kubanga yandibadde atta abatuuze bangi naye omuntu gwagenzeeko mu dduuka gyetidde amugambye nti vaawo nolwekyo kitalo nnyo kitalo ddala naye ebibadde biwulirwa ng'agamba nti tebansasula mbeera ntya ne minisita mbeera ntya nga ndi mu mbeera nzibu nnyo ng'ate bali bulungi nolwekyo mu mbeera efaana bwetyo nekibeera nga kibadde kizibu nnyo kitalo nnyo kitalo ddala era nze olutuuse wali kyembagambye ti ateeka okuba nga alina kyakozeeka tumale okugendako eka okutuuka awaka nga maiti ya honorable minister egudde wansi abadde amaze okweteeka agenda mu cabinet meeting ng'ali mu suuti bulungi nnyo ng'ali wansi era nga baana bali awo bakaaba bokka mpaka oluvannyuma lw'ekiika nga 10 ne babeera nga bajja nkyalo embeera bwetyo bwebadde embeera ekyali ya kimpooze naye Honorable Latif Sebagala akyagenda mu maaso n'okutunnyonnyola ku mbeera n'abasirikale nga 5 mu biseera ebisinga ate nga amagye ge gamukuma ngo babadde Kano naye kale kitwebunjisa kubanga batugambye nti wabaddewo ndowooza okukyankalana ku makya ng'ayogera n'oyo
kati driver we oba personal assistant azzeyo munda afune mundu bazeyo mundu afune mundu agenza okuddango namaze okukola okumutta nga tamaze n'okufuluma bigabo byempulidde naye nga twebuuza abasirikale abalala bo babaddewa kubanga mpulidde abamu bawogera nti olwo abasirikale bakyanoonya abadduse babaddewa ono nga atuuka okukola ekifaanana bwekityo kubanga abadde n'abasirikale abaweranga 5 kibi nnyo kibi ddala mumbeera efaana bwetu naye tusabire munaffe gwe bakubye ali mu ddwaliro ali mu mbeera nzibu naye tumusabire abeere nga asobola okuwona mumbeera efaana bwetu ne bakuubirako kubanga bantu babeera muno batambulira muno mwe bawangaalira bwe baba balesse wano naye bakuba ebya gavumenti obimanya babakyusakyusa buli budde okiraba buli budde babakyusa kati oba akamanyiiro ono ababoda mubadde namugoberedde ekikopo kino okiraba kati buno obugi kikopo kyakubiri nga bannange bino sibya ocelebrating nedambala kati siina byakukola minisita obubonero obu busatu bwenkuwadde lwaki nti nze mbadde ndyawo kwawa maama wange awo nga nywa kyayi tugenza okwawa omujasa adduka bwati ava eri bwati bwavuddeyo ne moroka ya ministeri y'abakuumi escort neyitawo ng'ekuba akagombe ng'etwala oli atannafa ng'emutwala mu ddwaliro kati neekola ki netugira ki ekibadde nga tewannabaawo muja jjukira abamukuuma be baddusiza oli mu ddwaliro kakati netwambuka tulaba olubadde kuba amasasi tugawulidde kati oli ye n'ayita wano n'agenda okutuuka eri nga minisita ali wansi wa mmotoka bamukubye amasasi bamukuba amasasi naffe netwambukayo minisita paatulo wejjidde netuvaayo ne batugamba tuveeyo naye apekita tuveeyo abakiibu ffenna tubadde wano aba bizinesi zibadde zaaka naye kati tewali muntu n'omu aguddewo w'amaduuka bonna baddewo naye nga okutwaliza awamu ye waleye bwebadde tabadde na buzibu yagamba mbu babadde tebamusasula abanje miliyoni 4 ate ayina ebizibu bye naye ndowooza ye abadde mupya naye tusinza kugamba nti abadde mupya kubanga babakyusa buli buki naye nga byebyo kitayo nnyo mwana bagaza abula statement emuvuddemu ng'agamba nti batuwa ssente ntono nnyo tubakolera kyavuze bugamba mbadde edduuka batunda yattayemu eryo lyolengerawo nakati batukola ssente ntono nnyo naye ekibaddewo nti abantu baffe mu kibano babonaabona mwe tubakolera kyavuddemu n'agamba kati mbadde sisobola kutuukawo munda naawe olina entiisa olwokubeera nti abapoliisi babaddewo awo nange neŋŋumaaguma nzigenda biri kigenda mu maaso kati kwe kujja n'endaba naye singidde munda naye nembeera neeno ku mulyango ndabe era wendi essaawa zino tunula ndabe ekigenda kati mu kujja aze akuba mu bbanga obanga talina kyagambye bantu kirala kyonna aze akuba mu bbanga amasasi kuba agambye ye talina kiniga ku muntu yenna owa bulijjo naye obusungu bw'ayina abuyina kwabo abatabasasula ssente akolera minisita naye minisita tamusasula ssente kyabadde agamba eno bwatulisa pupu nga gafubira kumu ffenna ne tutya ffenna ne tudduka emiwawo kubanga egundi Esasi ditiika baani bannanyini saluuni eyo bannanyini saluuni omukyala waali abaddewo awo nga waali awo naye olw'okubeera nti afunye ekikangabwa omukyala kwe kudda ku bbali ffenna tufunye entiisa mu kitundu kyaffe kubanga bino tubadde tetubisuubiramu nono naye kasooka gye sooka gye wano tunaeno amanyago tunano booti nze Maria Kisaakye nze nkolera mu kitundu kino era omudaala gwange no guli wali naye mbadde ku mudaala ngenza okulira nga amasasi gavuga nze omudaala gwange nenguggalawo otunda ki nze ntunda nnyaanya butungulu matooke buli kimu kyonna tewabaddeewo kasitomaze tewabaddeewo azze naye kaakati olugize neesibawo eri galagi nenzirukira mu galagi muli ne banzigulirawo nenyingira mu motoka oluyingidde mu motoka omusajja najja ng'atambula nze nga mulaba bwe nti n'amaaso najja ng'atambula n'atuyitako wano nze nga ndi muli mu galagi nga neekosa naye nga nyimusiza omutwe bwe nti obirabira eri munda mbirabira eri munda najja ng'atambula n'abweterawo bw'ati nadda wano bw'ati ng'atambula naye kakube n'amasasi era najja ng'atambula kaakati olugize n'ayingira omwo oluyingidde omwo n'atuula kati bw'atudde bw'atyo oba neyeteeka wano emundu tugenza okula nga baga nti afudde kati mbaddewo n'omuvubuka yewuuli yabimanyi amunabye ye nga yeekubira ddala tugende nga mpolampola bwonyumiza kakati
bw'abadde agenda awo abasaluuni obalabyeko bagobyemu? Abasaluuni tebabadde mbabadde badduse kubanga ffenna tudduse wano wonna nga tewali muntu naagu. Oluwulidde esasi amasasi gazze gavuga wano wonna naye ffe ne twekukuma ne tudduka n'abagalagi na buli muntu yenna abadde wano mu kitundu kino fenna nadduka buli muntu yenna nadduka n'ababadde wonna era ne badduka. Olugize najja ng'atambula naye ng'akuba amasasi naye ng'alina ebigambo byayogera ng'alinga ayimu naye ng'avudde mu buntu ng'olabira ddala nti avudde takyali muntu ekiriwo kyonna oba kufa oba kukola ki nga yeekalakasa n'ayingira omwo. Omuvubuka yali muvubuka wuno ng'olaba omuvubuka yinza obwedda mugamba nti bana edduka bwekweke naye ng'asigaana kyayagala okulaba dduka bwekweke nga kyayagala okulaba dduka bwekweke nga kyayagala okulaba ayagala alabe abeerewo ono yamulabidde ddala ngamasoko mubadde mwenna gwe amasasi tugatya ngatya amanyago namutya Tony. Sooka ombuulire kyolabye. Omusajja yeekubye amasasi nga tulaba. Njagala tunyumye emboozi nnyumiza gwe otandikidde okuba onaze wammwe gye yeekwese omudaala aguggadde. Gweotandikiddewo okubiraba otandikiddewo okubiwulira. Tusazise kuuya amasasi nga gavuga naye nga gakuba tudduke twekweke. Olwo kava ogiryawa? Wetubadde mu mmotoka tuwadde nga liiso lyeriraba najja ng'atambula nze mpa olugendo lwe olumutuusizza ewa Katonda. Omulabye atambudde atya? Okukozesa avudde sayidi eri? Avudde sayidi eyo ng'ajja akuba amasasi. Bw'atuuse wano eno n'anoonya ewantu wasobola okwekubira n'anoonya edduuka eribadde eriggule. Ye saluuni eri ey'okubiri eri. Banga nti gwe omulabye n'omulaba ng'ateeka wano omuddumu. Kyosobola kukakasa naye nga yeetulisiza nga ndabawe nti atudde bulungi nnyo. Abadde ayimiridde agudde bugwi ng'amaze okwekuba. Abadde ayimiridde apimye awali akatebe. Sooka ombuulire. Onakubuulire.